Semyalo Peter yagudde mu kinnya kya kaabuyonjo ekiwezaako fuuti 62 era nga kiteeberezebwa okuba nti yabadde yeesiya amagengere. Abatuuze bagamba nti baawulidde omuntu ng'alajjanira wansi kwe kugendayo bagezeeko okumuggyayo wabula baasanze amaze okussa ogw'enkomerero. Naye ku nsonga y'emu eno abatuuze abamu bawakanya ebigambibwa nti ono yaguddemu ng'atamidde ne bagamba nti kaabuyonjo eno ye yagisima era wano wabadde ayita buli lunaku nga beebuuza ensonga lwaki yagiguddemu lwaleero. Wano we basinzidde ne basaba poliisi okukola okunoonyereza okumala ku nsonga eno kubanga wandibaawo abantu ab'emitima emibi abaamusudde mu kaabuyonjo eno batere babuze obujulizi. Lwaki taliyo mukazi we taliyo naye mugende babakwata mama we yafudde atya abantu bonna ne bafiira ddala bonna ne bagwawo bagende bakwateko omuntu we. Buli lunaku bulinaku abadde anywa ettooyi gye bagamba yagiguddemu ttooyi ye yagisima kati batukakasa batya nti olwaleero ekkubo lwe lyamubuze n'agenda n'agwa mu ttooyi. Ebbaala we yabadde batugamba yavuddewo nga bukyali kyokka abamuwulidde mu ttooyi bamuwulidde mu ssaawa 10 za kiro. Omusajja tubadde tumuyita musomesa ku kyalo naye ffe ng'abatuuze tulina ennaku ettooyi ya chief nabbosi omusajja baamugamba dde azibe ettooyi ye yagaana ttooyi eri mu fuuti 6. Ye nnamwandu w'omugenzi ono Kevina Paulina agamba nti yasembyeyo okuwuliza ku bba olunaku lw'eggulo wabula ate kimuweddeko okuddamu okuwulira nti omwami we afiiridde mu kaabuyonjo. Nnamwandu ayongeddeko nti bba abadde talina ntalo na muntu yenna ku kyalo era nga tamanyi nsonga lwaki asangiddwa mu kaabuyonjo ate nga mufu. Nangaba kagenda enjiibyo natamwana yanagera mu tisati ya kyenvu ne ya Museveni kati mulabi ali mu yavu era kati abadde kyayika ali mu kunywa zira babimbudde ku makya muganda wange yampise nagamba jangula ebitalo byagudde koze ebyaki kirabika bba wafutte n'enzijjo zisooka n'osanze musajja Alinitwe Geoffrey ssentebe w'ekyalo ky'e Rwaboogo ategeeza nti baludde nga balabula abatuuze okussa emiti ku kaabuyonjo eziba tezinnaggwa naye ne beerema ekintu ekitadde obulamu bwabwe mu matigga. Lw'abatuuze abasima ebinnya wano mu LC yaffe ate ne batabizimbirawo oba ne batabibikka era ekyaviddwako omutuuze waffe Semyalo Somesa kubanga afa wano mu Lwabagabo. Era tukuba omulanga abatuuze bannaffe abalina ebinnya bitabiikiddwa tusaba babibikke kubanga kino ekikoleddwa lwaleero kizaana kutuuka luddawa ewuwo. So ndi munyikaavu nnyo siri musanyufu wadde n'akatono kuba kati abantu tuzze nga tubakubirira tuzze nga tubagamba bulijjo muzibe ttooyi zammwe naye ng'abantu tebakola ki tebawulira. Omuntu waffe afudde abadde mutuuze mulungi naye kati amaze okutufaako. So nkubiriza mwenna abatuuze nkubiriza abantu mwenna bw'obanga olina ttooyi nga tenaba kuzibibwa ttooyi gizibe. Kati ono weebuuza afuniddemu wa omuntu agudde mu ttooyi oledde bagizibye. Poliisi Mubende emirambo gyombiriri ekoze ekisoboka n'egiggyayo n'egitwala mu ggwanika nga bw'egenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga zino.